Rolling then action. Ndaba kuchimalaika guno mukwano gunjo changa hoti kawa oswiti my dokita zikakananga nabyo wange my flower yo umugamba chi nsiye mchambe wa sebo ne banyabo bulungi so ebikuba emikolo gikuba concert empuba chebaka ramu etuseyo okuwura abawagizi bange bonna n'abanjagadde okuva ku mbeera paka kati ku malayika bambi mujje tujuze cricket oval lugogo cricket oval nga 9 September mu fire concert. Why cricket oval ogisobola kuba bingi bigambibwa? Nothing is impossible with God. So if you believe it's possible. So I believe. Is it the right time for the concert kuba like abagamba why azawu okubanga basoseza azawu is the kino kyabadde bwa pressure y'aba fans oba bwe budde bwe kuba obubo obudde bwebo wange actually wange bwali bwayitako so nali nalwawo event so bwebu n'obudde this is a perfect time. Are you happy okubanga basookera omwana ate gwaza okuba bonna bano bajjidde wansiwo zikyo sikibeera nkuna buzibu omanyi. This is business. We all do music for business. Chitegera. So as we ye your time ye. Yeah, the time ye. Chitegera. So go yanga nange najja ne muyimbirako. Kakati yange yatuse. Buli kimu kina time yacho. This is the trend after you vinka. Pardon? Your trend bomugenda okola nga like nga swang za veni products. Okujja omaliriza vinka yaddako. Not really. Just vinka wanabatu saka na yabagamba. What you tambule ligambe wanti you are not happy with Swami just so you are contract. Of course bachisala busasi. Just abantu ndoza bakyagala nnyo veyo naye nkyaliyo bantu sina buzibu dozera bera concert etuba so sina buzibu. Kyati kitukubanga Keti yakutte mu nsonga zo Swangiza event y'ensonga Keti promoter ate era kuvaddanga tutegeka concert eno before the lockdown twagala tutandika ogiterekera Keti was going to be the promoter so just twa continuing we twakoma. Wano ate ekibuzo kyange nekijja nti lwaki olwanagana ne wafaani ng'obaweerawo bomu bafaani nabo balina okubaamu n'empisa kitegeera kiringa bona ogenda mu ofiisi y'omuntu n'otandika omuvumaavumu olw'okubanga oleese sente kitegeera olina okubaamu n'empisa kubanga n'olinayo olina kyomwagalako ogenda okumfollowinga ng'oyagala content wange so you have to be disciplined on my page kubanga mbasa kuyita kino kirina we kikuteeka I don't know but me nze yenze bwentyo bwendi. That's you. Yeah, that's me. See, like it's hard to be bullied. I can't be bullied. Okay. Go mukyalo omuntu wayimbira tulina Uganda nti bambi omukwano gugezezaako okusumbwa. Should we expect the husband on that concert? Omukwano gusumbwa buli omu. Naawe kenyini ndowooza oli gusumbwa. Nze tegusumbwanga. Omukwano gusumbwa buli omu. Waliwo gusumbwa waliwo ebibeera ebirungi so bibeeramu. So ansanga nga ndi eyo gunsumbuye ambi toseka fena gutusumbua concert totulage kuba ensebuuza okubalaga ki ekimyule ekyo tekuba kwanjula eri concert kukwanjula we ndikola omukolo nnyambala g'omwami. Nandi agadde okubanga kano tekalekeka omwami gwe wali agadde yandibadde ati. Of course, I will want a father figure first of all. Kubanga ndi mchale yazalako nina omwana so omuntu yenna alina asobola omuntu yenna alina nga akwatagana n'omwana wange that's my ideal man. Then also respect then n'okunjagala nga bwendi so sikundeeta kukajanjako sanze ennyimba ate ebyo siddamu kulaba stage eyo laabu sigyetaaga osabulamu akeera siriiwo wangi kudiru ki. Okay,
waliwo ebadde bitambula emabega wo tutafuna chance okufuna nti naawe gwomu kubayimba batera okupafominga mu high school oba olina high school audience nti bagamba nti temuddamu kupafominga mu masomero endowooza how can you react about this? Actually nze mbadde ndudde okupafominga mu masomero according to the last incident. Mbadde ndudde ng'era nakikyawa kubanga nalinga nemalako mirembe like omanyi wogenda ku stage you want to be yourself like you always performing on stage toyagala kuba limited okitegeera so for me nalabanga akinyingirira nenkyesonyiwamuko kyakuyingira mu mbeera eyo obulamu ennyambala n'ebirala like babula kugamba yambala ekiteeteeyi kiwanvu okubanga ogenda mu baana then temupita mu baana abaana mubaleke bwe bamulamu gondi mu holiday bwe bawulira show mwendi nga bajja ebyessomero nasooka nembyesonyiwamu basically ennyambala eyakusumbuwateza ti osobola okikenga ate n'ennyambala tekyali kikulu nnyo kubanga nze kwolwo we nagendayo entertainment prefect waabwe ye yalagira mbeere sexy kitegeera so I dressed up sexy. Yeah. What should we expect on your show? Expect fire, you guys. Expect fire, because it's fire baby anyway. So expect fire, all the songs, you know, katono katono, gwenonyeze emikolo zonna mweziri, ez'enchidongo mweziri, traditional nazo mweziri, kagamba. When I'm extras. Extras, what do you mean? I'm performing. No, extras after go. Nina extras, yeah. After Lugogo nkera nja kuba ngenda Mbarara, Sunday ngende Mukono, then the next weekend to continuing in ebifo ebirala. Ogamba okuterefina kulina akatalekeka emubuuza. Okay, nga twogera ku byennyambala. Tugambe nti wakyusa kati ku nnyambala engeri gye bagambako. Nze kati bannaye bafaani baati bafuuse basenga si bafaani. Abakulu mu gavumenti. Okukyusa ennyambala. Nga bagamba nti abayimbi mususu okwambala obubi. Nze abo tebandagira kyakwambala ekitegeera tebandagira kyakwambala niwe mba ngenda ku stage kubanga nkimanyi ekibi kwe kugenda obwereere kitegeera ate obwereere fenafena tubumanyi kyovanga omukazi bamuteekako wano akaleega abikkeko wano kyovanga n'omuzungu asoogenda ku swimming pool ngayambadde bikini aba abisse wano those are the private parts kitegeera abantu tulina okuvaamu ekyalo nti emirembe gyegyo kyovanga abantu bakola engoye bafulumya buli mulembe na style mpya so tulina okugenda ne style fe guno omulembe tuli bambazi okitegeera so I will wear how I feel okitegeera video eyalabika okwawungala ekiyasa mupolisi nabagamba kuliddayo ofuna engeri gyoyambalamu yapiiseera sinza kugamba yampisa bubi ate sinza kugamba yampisa bulungi wabula nagiraba bulabi era ninewunya n'omuntu eyagikutte nti alina obudde but I understood nti yalaba fire baby n'agamba kakwate faniwo naye nga ekintu ekyaliwo kyali it was a normal situation just like any other person wase ogenda ku internal affairs ne bamuyisa nga bwe baagala so many people go through it wasn't me only kitegeera it's not I'm not the first person to go through that. Those people are arrogant. Yeah. Checha wayigamu ki okuddamu okuddayo ku internal affairs kuba bino tebyakomumbatidde ennyambala ejjakyuka jabeera bwoti nayigamu nti nayiga first of all nti awo babambala batya nze olina okuteekako kaleesu oba nayigamu ekyo kubanga nze nali ngenda ku gym ne banteeka mu program ya internal affairs so nengenda nga bwe nali ate nali siyambadde patra oba pompom. It was just a gym outfit which they've never seen. Sibanenya banga boys osanga mu gym bagendera mu skirt kitegeera so it was a normal day naye just nabasanga bali frustrated manyi babeera n'ebizibu byabwe so they babikuteekako. I don't blame them. Winnie Nwagi twogera ku sports owagira mupiira ki? Siwagira mupiira. Towagira mupiira toli fani. Rolling the action. Ndaba kuchimalayika guno omukwano gunjochanga hoti kawa oswiti my dokita zikakananga nabyo wange my flower yo umugamba chi 8.8 CBS FM